nja kutandika bwe nti mu ddakiika nga 25 Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nze naawe ne basahaba n'abantu bonna abatusookawo abalongoofu. Allah abasiime nga ffenna tulina obusobozi bwa njawulo, ne kibeera nti mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'alabamu ebintu kiba kya buli azaamaanya nze okulowooza nti Allah agenda kumbala nga bw'agenda okubala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Eba nsobi igwe okulowooza nti Allah agenda kukubala nga bwe yabala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kubanga obusobozi bwange si bwe busobozi bwani bwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Obusobozi bwa Umar ibn al-Khattab si bwe busobozi bwo. Abubakar Siddiq alina ebintu bye yakola nga sisobola bikola, tosobola bikola. Olina ebintu by'osobola okukola nga Abubakar ne Umar radiyallahu anhuma bali tebasobola kubikola. Baganda baffe abakwata ebintu ku mikutu ne babusaasaanya obusiraamu bwe batyo. Abubakar ne Umar radiyallahu anhuma bali tebasobola kukikola, naye olwaleero tulina abantu nga ntuula wano omusomo ne gutuuka gye situuse, wabula ate bo we bataatuukanga emisomo gyabwe tegyakola ki? Tegyatuukangawo. Kiba kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala alina ekintu kyagenda okutunuulira ekyenjawulo ekitali kungeraageranya ku muntu mulala. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam walingawo abantu nga bwe bajja okutuula mu ddarasa nga zino ne bawulira nti nabbi alina byayogera, batambula ne bagenda, nga kitegeeza nti mu ddiini yaabwe ey'obusiraamu kye bamanyiiko kitono ddala, kubanga buli we basomeseza bo tebaagala kutuulawo, batambula ne bagenda. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abuuza mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afara'aita alladhi tawalla, oyo atambula n'akuviira ng'olina by'obagamba wamulabye. Afara'aita alladhi tawalla, bw'amala nno okutambula n'agenda, ekyamanyi mu ddiini kitono, kati alowooza amanyi nnyo, alina ebyokukola bingi. Wa a'ta qalilan wa akda, bw'atuuka okuwaayo, bw'atuuka okukola emirimu emirungi, akola emirimu nga mitono ddala. Wa akda, n'alekeraawo. Bwekuba kusaddaaka, asaddaaka kitono nnyo n'alekeraawo. Kati nno mu ndaba eyaffe ayinza okuba asaddaase kinene, ayinza n'okuba atuzimbidde omuzikiti, ayinza n'okuba agenze n'akola hijja, ayinza n'okuba asiibuludde abasiibi ku muzikiti, nga mu butuufu kyakoze mu ndaba eyaffe kiki? Kinene. Wabula Allah agamba wa a'ta qalilan, akola omulimu nga mutono ddala. Wa akda, n'alekeraawo. Kino kibeera ku bantu abeegeraageranya n'abantu abalala. Bwe mbanga mu kitundu mwe tuli tetulina muzikiti, nze ne nfuna ssente ezizimba omuzikiti, ngenda kulowooza nti ibaada ze nsobola okukola abasigadde ku kitundu tebasobola kuzikola. Nze azimbye omuzikiti nze asinga, oyinza n'okwesanga ng'azimbye omuzikiti tayagala kusaala, olw'okuba agamba bonna abasaala nninako ki? Nakempeera omuzikiti nze yaguzimba. Wa a'ta qalilan wa akda, agenda n'akola hijja, ne bamugamba nti buli swala gy'osaalira e Makka erimu esswala 5 oba 100. N'agamba ekitegeeza nasaaladde esswala nga 10 oba 5, esswala kansooke ngikole ntya? Kansooke ngiveeko. Wa a'ta qalilan wa akda, ayinza okuliisa abantu mu Ramadan buli lunaku n'agamba nti ngenda kuliisa abantu. Alina obusobozi obusiiba, n'agamba nti nze sigenda kusiiba, ngenda kusiibulula busuubuluzi baki? Bantu. Awamu n'ekyo nga alina obusobozi obusiiba, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omulimu gwakoze newankubadde mmwe mulaba munene. Wa a'ta qalilan wa akda, akola omulimu nga mutono nnyo ne yeepanka, n'agamba ndekeddaawo, byenkoze bimala, ibaada zentuuseeko zimala, darasa zensomesezza zimala, abantu kati nze ninze jjana yange. Omuntu atuula wansi n'alaba neyeekubamu tooki mu mirimu gy'akoze, n'alaba nga mingi nnyo, n'atuuka n'okweteekako ejjana nti ffe ekitwemeseza okuyingira ejjana tulinze kufa tulyoke tuyingire ejjana. Kati n'oyo omuntu ali ku sayidi emu. Waliwo omuntu ali ku sayidi endala nga ye mu kitundu wawangaalira, banne ibaada ze bakola ye tazikola. Banne be basiiba Mande n'Olwokuna, ye tasiiba. Banne be basiiba ennaku enjeru, ye tazisiiba. Ibaada eza sunna zonna bazikola, ye tazikola. N'eza faradha zimukaluubiriza. Ogenda okwetegereza ng'omuntu ono alina n'amazambi g'akola,
wabula alwana okugavaaho agwa mu mazambi kyokka alaba banne bo amazambi sige baliko batereevu n'amaliriza nga ate ye yeeraliseeko omuliro yeegerageranyiza n'omuntu omulala ne yeeralikako omuliro ate yasoose ye yeegerageranyiza n'abantu abalala ne yeeralikako ejjana. Abaffe waliwo amanyi ejjana oba omuliro nti gyagenda okudda? Fe abatudde wano waliwo akimanyi? Wangi okimanyi seeka? Fenna tekuli akimanyi. Kati omuntu bw'atuuka ku ssa ery'okuba nti yeeraliseeko ejjana oba omuliro, Allahu subhanahu wa ta'ala kyava abuuza aindahu ilmu lghaibi fahuwa yara, ayina irimu y'ebyo ebyekwese gy'alabako. Allah alina message gye yamuweereza ku ssimu ye n'amugamba nti gw'oli wa jjana oba gw'oli wa muliro. Aindahu ilmu lghaibi fahuwa yara. Omwana Adamu bwe yeekaza n'atuuka ne ku ssa ery'okuba nti yeeralikako ejjana oba omuliro, Allah amubuuza ani yabigambye? Irimu y'ebitalabwako gwe ogirina? Aindahu ilmu lghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa, oba ebyali mu kitabo kya Musa tebimutuukangako, amawulire agaali mu kitabo kya Musa tegamutuukangako. Wa Ibrahima alladhi waffa, n'ekitabo kya Ibrahim oyo yatuukiriza endagaano ye ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala tulina ekitabo Qur'an naye atulaga nti waliwo ebintu ebiri mu kitabo kya Musa n'ekitabo kya Ibrahim ebigenda okugasa nze naawe olwaleero. Tukimanyi bulungi bwe tuba nga tulina Qur'an yetumalira, tetwetaaga bitabo biri birala byonna. Naye Allah abuuza am lam yunabba bima fi suhufi Musa, ebyali mu kitabo kya Musa ne Ibrahim tebimutuukangako? Ya Allah, kiki ekyali mu kitabo kya Musa ne Ibrahim nga kigenda kugasa omusiraamu olwaleero, nga kyali kigenda kugasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be, kigase n'omusiraamu olwaleero ebugembe? Alla taziru waziratun wizra ukhra, tewali mwetissi wa mugugu agenda kwetikka mugugu gwa muntu mulala. Allahu akbar. Allah atutegeeza tewali mwetissi wa mugugu agenda kwetikka mugugu gwa mulala. Kankikumenyere bwe nti Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alina omugugu gwe, teri agenda gumwetikira. Tuli wamu? Nina omugugu gwange, tewali agenda kugwetikka. Oyina omugugu gwo, tewali agenda kugwetikka. N'akuliraanya alina omugugu gwe, tewali agenda kumwetikira. Alla taziru waziratun wizra ukhra, bwe mbanga nina omugugu gwange tewali agenda kugwetikka. Lwaki mba neegerageranya n'omuntu omulala gwe simanyi mugugu gwe gwalina? Lwaki mba ndowooza nti ngenda kuyambako omuntu omulala okwetikka omugugu gwe? Lwaki mba ndowooza nti Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kumbala nga bw'agenda okubala omuntu alina obuzito obutali bwange? Aindahu ilmu lghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahima alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Atutegeeza nti ekintu ekirala tewali kigenda kugasa mwana Adamu illa ma sa'a, okuggyako kaweefube gwe yateekangamu ng'akola emirimu egy'enjawulo gye yali akola. Kaweefube ekyokulabirako kitono nnyo. Ffenna nga bwe tutudde wano twerekereza ebintu bya njawulo okuba nti tutudde wano. Waliwo abadde mu bizinesi ze nagamba kantuule, waliwo eddarasa. Waliwo abadde alina bakasitoma ku dduuka lye nagamba kanjirambaleka ntuule mu ddarasa. Waliwo azze ng'ayise mu buzibu bw'amaanyi nagamba nti waliyo eddarasa kaŋŋende ngituulemu. Waliyo n'omuntu nga ye abaddewo n'eddarasa ne bwetandibaddewo era ye yandikoze atya? Yandibaddewo. Kati kiba kya bulyazaamaanya mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala abantu abo bonna okubawa empeera y'emu olw'okuba batudde mu ki? Mu ddarasa bonna. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'atyo si bw'akola. Era bw'oba otunuulidde omuntu omulala nti azze mu ddarasa kiba kitegeeza twenkana oba okola nsobi, kuba Allahu subhanahu wa ta'ala tagenda kutunuulira nti watuula mu ddarasa. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tewali kigasa mwana Adamu okugyawo kaweefube gwe yateekamu ng'akola omulimu gwonna gwe yali akola. Allah tagenda kutunuulira bungi bwa mirimu. Allah agenda kutunuulira obuzito bw'omulimu buli omu gwe yakola mu bulamu bwe. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kansooke nkuwa ebyokulabirako ebiwerako okulaga nti kaweefube Allahu subhanahu wa ta'ala gwagenda okutunuulira.
ekintu ekiri emabega w'omulimu allahu subhanahu wataala kyagenda okutunuulira so si bungi bwa mirimu. Waliwo abantu abafa nga balina emyaka 2 nga kiba kitegeeza nti bwe tuba tubaze nti allahu subhanahu wataala atandika omuwandiikako emirimu gye emirungi n'emibi ku myaka 15 aba afudde atandise okuwandiikibwako emirimu gya myaka emeka 5. Kiba kyabwenkanya okubala omuntu oyo ng'omuntu afiiridde ku myaka 8. Kiba kitegeeza allahu subhanahu wataala obungi bw'emirimu si bwagenda okubala, kubanga kiba kitegeeza nti oli afiiridde ku myaka 8 obungi bw'emirimu asinga afiiridde ku myaka emeka 2. Waliwo basahaba abafiira ku myaka 35, waliwo basahaba abafiira ku myaka 2. Kiba kitegeeza nti waliwo abantu abawangadde emyaka 8 ng'akubuuza ekibuuzo kimu kitegeeza mba nsinga sahaba bwe mba mpangadde okumusinga olw'okuba eswala zensadde nzito okusinga eza sahaba obungi. Kiba kitegeeza nti amaaso gaffe soke tugajje ku bungi bw'emirimu, soke tugazze ku kulongoosa omulimu oguliwo ne bwe gubanga mutono ebitenkanika. Ekyokulabirako ekyokubiri, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiiba Ramadan mu bulamu bwe. Ramadan 9 yasiiba ebisiibo 9. Nga bwe tutudde wano waliwo abayine 18, waliwo abayine Ramadani 3, waliwo abakaweza Ramadani 9. Kati nga twebuuza nze ayine 18 ngenda kusooka nabbi okuyingira ejjana olwokuba Ramadani nna nyingi, maazallah, si bwe kiri. Kitegeeza Allah kyagenda okutunuulira si bungi bwa Ramadani zo wabula buzito bwa Ramadani zo. Ekyokulabirako ekirala, omubaka Nuh alaihi salam yakowoola abantu okudda eri allahu subhanahu wataala emyaka 905. Abakowoola kintu kimu. Eshariya ya Nuh alaihi salam yalimu ekintu kimu, muve kusinza amasannamu musinzaani allahu subhanahu wataala. Abo tebalina zaka, tebalina hijja, tebalina swawum, ibaada endala zonna tebazirina. Omulimu gwabwe guli gutya? Muve ku masannamu musinza allahu subhanahu wataala. Myaka 905. Ebitabo by'ebyafaayo bitutegeeza nti ennamba esinga okuba ennene Nuhu alaihi salam gye yafuna ey'abagoberezi bali abagoberezi 8 mu myaka 905. Abagoberezi 8 nga bwe tutudde wano bwe tuti tuyinza okuba tulina bangi ku bantu Nuhu alaihi salam be yafuna myaka 905. Ne wajja omuvubuka nga wayisayo 10 z'emyaka nga 9 mutwalo, musajja ayitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'azaalibwa mu kibuga Makka. Allahu subhanahu wataala n'amuwa obubaka ku myaka emeka? Myaka emeka? 4. N'akowoola abantu okudda eri Allah okumala ebbanga lya myaka emeka? 23. Kiba kitegeeza nti Nuh alina emyaka 905, omubaka Muhammad alina emyaka emeka? 23 sallallahu alaihi wasallam. Eshariya y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam erimu hijja, erimu zaka, erimu siyamu, erimu ebyobufumbo, erimu bingi ne swala neza sunna mweziri siwe guli. Myaka 23 alina abagoberezi bameka? Tubamanyi obungi bwabwe? Ku nsi kati kuliko nga bameka abaliwo kati ku nsi? Obuwumbi nga bumeka? 2. Mu buwumbi obubiri temuli Seeka Muzaata. Mu buwumbi obubiri obw'abagoberezi temuli Dr. Anas Kalisa, taliimu. Mu buwumbi obubiri temuli Sheikh Tariq, taliimu. Temuli sahaba n'omu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah taliimu. Ibnul Qayyim al-Jawzi taliimu. Bagoberezi bameka balina sallallahu alaihi wasallam? Buwumbi na buwumbi. Newankubadde yakowoola abantu emyaka 20 emeka? Kati ekikwewuunyisa kye kino, bwe tuba twali bakuwa Nuhu alaihi salam report, ng'omwana bw'anaakuleetera report ng'omwaka guweddeko, promoted, oba bamugambye asigalemu, oba mugambye addeyo mu kibiina ekyemabega, tuba kuba bakumakinga Nuhu alaihi salam buli mwaka, Nuhu yandibadde failure
buli mwaka si bwe guli twaddeyo tugamba Nuhu ebintu bikoze bitya bikulemye myaka 905 leesa abagoberezi 8 Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo si bwakola ebintu bye jalla sha'nuhu ombaka Nuhu alayhi salam nombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali mu ddala lyerimu eryejjana newankubadde ennamba y'abagoberezi yaki yanjawulo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atutegeeza waliyo bannabbi abagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero nga tebalina mugoberezi n'omu naye nga bonna bali mu ddala lyerimu eryaki eryejjana kiba kitegeeza nti ebansobi igwe okwegeraageranya ku muntu omulala olw'okuba byakola gwe tobikola otya tobikola Nuhu alayhi salam yandibadde agamba omusajja ampiseeko nze nakoze ntya nawedde dda n'abagoberezi obuwumbi n'obuwumbi nze nina 8 nga nakola abantu emyaka 905 kiba kitegeeza ebintu binnemye kati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya 2 alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a agezaako kututegeeza nti nze naawe tulina kwetunulamu nga nze nina kwetunulamu nga nze naawe wetunulemu nga ggwe kuba Allah bw'aba abala tagenda kukubala nga bw'agenda kubala akuliraanye Allah bw'aba agenda okubala omuntu yenna tamugeraganya na muntu mulala kiba kyabulyaza amaanyi okugeraageranya ku nze kiba kyabulyaza amaanyi okukwata nze nongerageranya ku muntu omulala kubanga obusobozi nina bwanjawulo n'omuntu omulala alina obusobozi bwanjawulo ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba agenda okutubala agenda kubala kusinziira ku busobozi buli omu bw'alina kankwongere Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib az-Zubair Abdurrahman ibn Auf basahaba Allah subhanahu wa ta'ala beyawejja nanga bakyali balamu balina ebintu bye baakola Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubawejjana nga bakyali ku nsi wabula nze naawe bwe tubitunulamu tugamba oba batulimba bwe bagamba nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yakera ku makya n'awaayo emmaali ye yonna ku lw'obusiraamu era osigala ogamba lwakuba muwalimu yabyogedde naye tewali muntu ayinza kuwaayo emmaali ye yonna ewaka n'alekayo nabbi bwe yamubuuza abantu b'ewaka obalekedde ani yabagamba balekedde Allah na mubaka we ebyo tubiwulira buwulizi ne tugamba nti eddarasa tugisomye naye nze ekyo sisobola kukikola wa alaysa lil insani illa ma sa'a omuntu alowooza nti engeri Abubakar gye yawaayo emmaali ye yonna omuntu akeera ku makya n'alowooza nti emmaali ye yonna Abubakar gye yasooka okusaddaaka naye erabira nti Abubakar Siddiq radiyallahu anhu alina ebintu ebirala bye yasaddaaka mu bulamu bwe ebitaali mmaali ye yonna agenda okutuuka kussa eryokuba nti agenda kuwaayo emmaali ye yonna ng'alaba kantu kaki katono ddala Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutunuulira bungi bwa ssente z'otuwadde mu maaso wano okutambuza obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kikyagenda okutunuulira kaweefuba ali emabega wa ssente ezo obuzito obuli emabega wa ssente ezo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okutunuulira mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atutegeeza Abu Huraira yatunyumiza hadithi eri mu Nasa'i nti sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin nti dirhamu emu eyinza okusinga dirham emitwalo 10 kanve mu dirhamu nzire muze waffe nti enusulu 10 luyinza okusinga akakadde kamu nabbi Yesu akigamba basahaba bamubuuza kaifu kisoboka kitya okuba nti omuntu awaddeyo enusulu 10 n'asinga awaddeyo akaki wano omuntu omulanga ne gujja wano nti waliwo obusiraamu bulina obwetaavu omusiraamu n'akasuka ekyebitaano oba n'akasuka akapapula k'olukumi kiba kya bulijjo actually n'omuntu agamba lwakuba ayinza okuba tayinza kyogera ne bw'atandituwadde oyo twandisigadde tukola tutya tutambula ne wabaayo omusiraamu asituka n'ajjayo obupapula obwetaano 50 awo kakadde kamu n'akatuwa wano n'asolooza sente wenyini wagamba nti tusooke tulete takbiira enzito tulage nti waliwo omuntu atuwadde akakadde ak'ensimbi mu maaso agaffe atuwadde akakadde atuyambye nnyo okusinga atuwadde
olukumi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti nedda olwo olukumi lwolaba luyinza okusinga atuwadde akaki akakadde. Nga bwe neewuunya ne basahaba bwe beewuunya era beebale kumbuliza Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kijja kitya nti omuntu ayinza okuwaayo ennusu lukumi n'asinga atuwadde akakadde. Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omuntu ajja kubeera n'enkumi ze bbiri, yazogera mu dirham naye nze nkikumenyeramenyera mu sente ze tutegeera, nti omuntu abeera n'enkumi bbiri mu bulamu bwe, ng'enkumi ebbiri ezo agenda kugulako ekikomando kya lukumi, olukumi lwa transport si bwe guli, addeyo ewuwe, agenda okutuuka ku muzikiti nga waliyo omulanga n'agamba nti kangula ekikomando transport nja kutambulawo, kantambulewo obutambuzi sigenda kulinnyawo taxi ntuukewa ewaka, n'atuwa ennusu lutya, agenda okulutuwa wano ng'abamu bagamba olukumi lwatuwadde lwaki, olukumi atuwa lwaki, weewuunya lwaki akuwa olukumi. Ye Allahu subhanahu wa ta'ala alabira ddala ng'omusajja yeresezza kyamaanyi, nagamba nti ate atuwadde akakadde ayinza okuba nga abadde ayinanga akawumbi kamu, ku kawumbi akamu bw'ojjako akakadde kamu oba toyina ky'oggyeko, n'akwata akakadde n'akabawa, mmwe mulaba akoze kyamaanyi naye ye alaba talina kyakoze ku maali ye, akakadde kamu akabawadde mumusanyukidde ne takbira muzireese, ow'olukumi temumulabyewo, wabula Allahu subhanahu wa ta'ala obungi bw'essente ze baleese wano si bwakola atya, si bwatunuulira, kyatunuulira jalla sha'nuhu kyekiri emabega wa ssente z'okoze otya z'otuwadde. Kati kiba kyabulyazaamaanya, ebeera nsobi omuntu okwegeraageranya n'omuntu amuliraanye. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'aba atubala, bw'aba atuwa empeera, agenda kutuwa empeera okusinziira ku kaweefube gwe twateekamu ng'amupimye n'obusobozi bwe yatuwa jalla sha'nuhu. Olunaku olwaleero bakugamba naye osobola okusittukako ekiro n'osaala, osobola okusiiba Mande n'Olwokuna, imaamu ono akutegeeza nga nkumanyi oli musajja mugagga, osobola okusaddaako ekisingako awo, osobola okwongeramu amaanyi mu ddiini yo, n'omumatiza nga ggwe bw'otasobola, n'omumatiza ng'ekyo ky'okoze kyekyo ky'osobola. Omusomesa bw'aba mu kibiina alina abantu abayizi baalaba n'agamba nti ono omuyizi ku lupapula lw'enseetinze luno, ono omuyizi mumanyi mugezi, tayinza kukka wansi wa makisi 7, si bwe guli, tayinza kukka wa makisi 7. Omuyizi n'akola olupapula n'afuna makisi 4, ng'omusomesa akimanyi ku magezi omwana g'alina alina kufuna ekitono ennyo 7. Omwana n'akola olupapula n'amugamba nti n'afuna makisi 4. Omuyizi bw'abuuzi, omusomesa bw'abuuza omuyizi lwaki wafunye makisi 4, omuyizi agamba nze nasobodde, ye kaweefube wange, bwe busobozi bwe nnina nabadde sobola kufuna zikola ki zisingako awo. Ng'ate omusomesa akimanyi gulina kuba muzannyo na bugayaavu obuleetedde omwana ono okufuna makisi ameka 4. Abantu b'osanga ababakuba embooko mu kibiina kuba omusomesa amanyi osobola okukola n'okusingako zino z'okoze otya z'oleese. Omusomesa kaweefube wa mumanyi gwe ng'omuyizi, wabula omuyizi bw'aba mupya n'afuna makisi 4 mu lupapula, omusomesa tagenda mukuba mbooko nga muyizi mupya, kubanga tamanyi kaweefube we, tamanyi maanyi ge we gali, era omuyizi bw'ajjanga mupya n'afuna makisi 4 kyo kya bulijjo, era bwe bagenda okutambulirawo bwe watyo. Wabula bw'abanga amumanyi bulijjo abadde afuna 9, kati n'afuna 4, awo bagenda okuva obuzibu. Kati obuzibu we buli, abagezaako tuzza mu layini tuwongere ku maanyi mu ddiini yaffe, kaweefube waffe tebamumanyi. Ku bonna abatujjukiza okudda eri Allahu subhanahu wa ta'ala tewali amanyi oba nina kufuna 9 oba nina kufuna 2, teri akimanyi, kubanga kaweefube talabwako. Iffe tulaba kimu, ffenna tuli mu ddarasa, buli omu obuzibu bw'ayiseemu okujja mu ddarasa teri abukola atya, teri abumanyi. Ffe tulaba kimu ffenna mu ddarasa mwe tuli. Bwe tubaako ne kye tuli mu kukola tetutunuulira kiki kiri mabega waakyo. Ekyokulabirako, omuyizi akeera ku makya n'asoma ebitabo bye n'akola ebibuuzo ku kibuuzo nasale, primary, secondary, n'atuuka ne ku university ne bamutikkira n'agenda okusaba omulimu.
nga teyayita bulungi bigezo bye. Ab'omulimu n'abategeeza bannange wadde mulaba saayita bulungi naye nze nasitukanga ekiro n'ensoma kawefego nateekamu yali w'amaanyi nze seebakanga ebigere byange byalinga mu bbaafu n'amazzi aganyogoga nze natambulanga mayiro 2 okutuuka ku ssomero bayizo bitulamu ne bakuwa omulimu nti kawefego oyiseemu mungi nnyo kiki batunuulira abantu kiki ekiri ku lupapula si bwe guli kyekiri byonna ebiri emabega tebabifaako bwe mugenda mu mpaka ez'emisinde oyinza bwe baŋŋamba olwaleero nti ngenda kudduka ne kiprotich nsuubira ffenna tumumanyi muddusi wa misinde bwe baŋŋamba nti ngenda kudduka naye nze mba natandisa dde okweraliikirira era ntandikirawo training nga nkimanyi gwe ŋŋenda okuvuganya naye yasinga emisinde wano mu ggwanga bwe tudde eri kiprotich ne bamulaga agenda omuvuganya ne bamulaga nti yenze ne training takola atya tagenda agamba bugambi mpaka zaddi tugende ekyo ekikopo nkiwangule nakyo kikole kitya kive mu ddiiro olunaku lw'emisinde ne lutuuka mbadde nkola training kiro na misana nga njagala kuwangula musajja oyo omusajja ye ali eri atudde alinze misinde gyaddi adduke era olunaku lw'emisinde ne lutuuka kiprotich n'adduka empaka n'azikola atya n'aziwangula ani asinze amawulire gagenda kulaba ani kiprotich nze ne mu kifaananyi sikola ntya siriimu wabula allahu subhanahu wataala kyatulaga nti tagenda tutunuulira ani asinze agenda kutunuulira kaweefuba ali emabega w'omulimu gwonna gwe tukoze tulamu baganda bange nti onadduse wadde tawangudde allahu subhanahu wataala agenda kumuwa empeera ye nga nzito eyiza n'okuba enzito okusinga eyo lyakoze atya awangudde emisinde kenjagala okusembyayo nga sina ku hadithi esembayo kino kyali waliwo omwana wa buwala yajja ewa seeka yafuna seeka gwe yagendako n'amutegeeza nti sheekhe nkubuulire sisobola kuzibya lunaku okujjako nga mbadde n'abasajja 25 enamba mugiwulire 20 bameka obimanyi ebintu sheekhe n'afuuka wa 20 bameka omukaaga n'agenda ewa sheekhe omulala hadisi tukimanyi omusajja yatta abantu 99 n'agenda ewa sheekhe n'amugamba allah tayinza kusonyiwa naye n'amutta n'anoonya sheekhe omulala ono ye yamwongerako bwongezi ne babeera 26 n'anoonya sheekhe omulala yali imaamu we n'amutegeeza obuzibu bwe n'amutegeeza nti nesseeka gwe nasooka okugendako namufuula wa 20 bameka 6 kati weetegeke tegeera nti nze gwokolagana nange nyinza okufuula wa 20 abameka 7 sheekhe n'amugamba kati kyetugenda okukola tugenda kwogereranga ku ssimu ebiseera ebisinga tusisinkana lumu na lumu sheekhe n'amugamba 25 kyetuba tukola tubafuula 2 babeera 20 2 tuve ku 26 babeera 20 bameka babeere just 2 omukyala n'agamba imaamu nzize nga mbadde njagala oba ombulira oba allah asobola okunsonyiyirayo kuba sisobola kubaawo nga abasajja bange sikoze ntya sibadde nabo ogenda kunzita bussi imaamu namugamba kigezeeko kijja kukola kitya kijja kusoboka nawayitawo emyezi 3 omukyala n'akomawo ewa imaamu namutegeeza kituufu kibadde kizibu naye kati abasajja nsobola 20 ekitegeeza 20 ogasobodde tukole 15 imaamu nedda sisobola kusala ku namba eyo ogenda kunzita bussi mbadde nsaba ondeke ku 20 imaamu namugamba osobola kigezeeko naddayo mpaka ku 10 wagenda okuyita omwaka gumu n'ekitundu ng'ono omukyala alina abasajja bameka 5 kati kankubuuza ekibuuzo kimu
nga sinabakubulira story yonna katugeze badde sinabakubulira story yonna wa mukyalo ono gye yava naye kutegeeza nti waliwo omukyala ku kyalo kuno nga tazibya lunaku okujjako ng'abadde mu bwenzi n'abasajja 5 oyinza mulowooleza ki ne bakugamba nti omukyalo oyo abeera n'abasajja 5 buli lunaku kikyogamba astaghfirullah shaitan asasanya lwono si kyetwogera bwe nkubulidde story mukyala w'amaanyi oba si w'amaanyi wangi okuva ku basajja 26 kati ali ku bantu bameka 5 amazima gali nti yabasala bonna n'asigaza omu n'amufumbirwa y'omu ku bashekha ti ab'amaanyi mu ggwanga byaliyo eyo story ntuufu bwetyo bweri kyengezako okulaga nti nze naawe kyetugenda okutunuulira kyekiri ku mmeeza okola obwenzi emirundi 5 olunaku astaghfirullah gwe allah ogenda kumuddawa tutuka n'okwogeza allah ogenda kumuddawa anaakusonyiwa ggwe kumbe mukazi wattu ali mu kaweefube wa kusala bantu bano babadde 25 kati bali bameka bali 5 imaamu bwe yali anyumiza emboozi eno yaŋŋamba nti omukyalo oyo allah aba kumujjulula ng'abeera n'abasajja 5 olunaku yandibadde wajjana newankubadde akola obwenzi emirundi emeka 5 kubanga allah kyali mu kutunuulira si mulimu gwali mu kukola wabula omukyala kaweefube gwali mu kuteekamu okuva ku zambi yabadde akola kaweefube gw'oteekamu okukola omulimu omulungi allah gwatunuulira kaweefube gw'oteekamu okuva ku zambi ly'oliko allah gwakola atya gwatunuulira ekyokulabirako ekisembayo sahaba Ma'iz bun Malik radiyallahu anhu yagwa mu zambi ly'obwenzi sahaba era bwe twogera erinnya lye Ma'iz bun Malik ku sahaba twogera tutya radiyallahu anhu nga bwe twogera ku Abubakari ne ku Ma'iz bwe tukola tutya naye no Ma'iz yafa bamukuba mayinja gaki ga bwenzi yajja ewa nabbi n'amugamba ya rasulallah inni zanaitu nakoze obwenzi nabbi neyeebuzaabuza tayagala mukuba mayinja kuba amumanyi musajja mufumbo n'akyogera emirundi ejja nayenze nabbi n'amunoonyerezako omusajja si mulalu nabbi tayagala mukuba mayinja bagana omusajja si mulalu musajja mufumbo naye yakoze atya yayenze nagamba kale bagende bamukuba amaki nalagira basahaba bagende bamukuba amayinja gamusukkako obulumi Ma'iz n'adduka emisinde nagamba temundabanga kati basahaba rizwanullahi alaihim ne bagamba nti nabbi yatutubye kukuba mayinja mpaka lwokola otya mpaka lwofa ojja kutulaba olwaleero ne badduka ne bamukwata ne bamukuba amayinja mpaka lwe bakola batya mpaka lwe bamutta ne bagenda ne bamuziika ne bakomawo ewa nabbi bamunyumiza story nga bwebadde abadde adduse ya rasulallah ne tudduka ne tumukwata ne tumumaliriza nabbi yabagamba mwebale nnyo kyemukoze nabbi yabagamba kimu mwandimulese kuba tawuba ye allah yabadde agikoze atya agikkiriza tawuba yabadde agikkiriza atya nga ate etteeka ligamba bwakola obwenzi nga mufumbo tugenda mukuba amayinja mpaka lwakola atya ate allah tawuba agikkiriza nga tannaba kufa kikyengezako kulaga kaweefube omuntu gwateekamu okutambula najje ewa rasulullah n'amutegeeza nti inni zanaitu ng'akimanya ekibonerezo kya mukuba mayinja ne batuuka nomukubako amayinja obulumi ne busukka bususi n'adduka emisinde rasulullah tutegeeza oyo kaweefube gwe yali ataddemu tawuba ye allah yali amaze ogikola atya yali amaze okugikkiriza nabagamba mwandimulese endaba gye tulabamu ebintu yanjawulo n'endaba allah gy'alabamu ebintu yaki yanjawulo kati naakola ntya nze okubeera nga mbaako newentuka mu maaso ga allahu subhanahu wataala kuba nange njagala mbeere nga abubakari siddiiki raziallahu anhu njagala mbeere nga aisha njagala mbeere nga umaru ngenda kukola ntya okubeera nga nange mbeerako n'abantu abo kubanga emirimu gye baakola nyinza okuba nga sisobola gikola nyinza okuba nga sisobola kuwaayo maali yange yonna nga abubakari bwe yakikola nze ngenda kukola ntya omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga aisha bwatunyumiza raziallahu anha
ahabbu al-a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, emirimu egisinga okuba egyebbeeyi egisinga okwagalwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala gy'emirimu gye tutawummuza, adwamuha gye tuddiŋŋana, wa in qalla ne guba nga mulimu muki mutono ddala. Ne bwe guba mutono n'ogamba nti ngenda kusaddaaka ennusu 5 buli lunaku n'otakivaako n'osigala ng'owaayo 5 buli lunaku, Allah subhanahu wa ta'ala gwe omulimu gwasinga okwagala. Era ojja kutuuka ekiseera ng'olabira ddala wano wentusa asobola kuwaayo 5, kampeeyo 1,000, kampeeyo 2,000, wagenda okuyita emyaka 10 nga muzikiti owaayo akakadde kamu. Ebya ssente bizibuzibu. Kanjogere ku swala. Omuntu ayinza okusituka ekiro nga talina maanyi gasaala swala, n'asituka busitusi kiro n'atuula ku buliri bwe n'ayogera ne Allah we n'asoma edduwa n'addayo n'akola atya neyeebaka, n'akikola okumala emyezi 3. Agenda okulaba kuba gy'okoma okukikola, al-imaanu yaziidu bit-taa'a, imaani gy'okoma okukola emirimu emirungi imaani ng'ekola etya ng'esituka. Wayiseeyo emyezi 3 alaba nga standard kati waali si yakusoma busomi dduwa, n'asituke n'agenda n'afuna wuzu. Bw'afuna wuzu n'asalayo eraaka etya emu, n'abeerawo bw'atyo emyezi 6 nga buli lwasituka asaala eraaka emu, n'ayongerako. Wagenda okuyita emyaka 2 nga bakugamba oyo musajja yali asituka ekiro okumala essaawa 2, nga bw'asituka ekiro essaawa 2 ali mu swala asaala. Ffe nga wayitawo ekiseera nga batukugamba nti Sheikh Mubarak bwe yalinga asituka yasalanga okumala essaawa mmeka? Essaawa 2. nga tugamba awo tulimba, tekisoboka, teri muntu ayinza kusituka n'asala ssaawa mmeka? Nga basigadde tulaba bya bulimba nga tulowooza asituse okusala essaawa 2 bw'atyo bwe yatandika. Kumbe musajja watu yatandika nakusituka busitusi ku buliri n'asomayo edduwa ye n'akola atya ne yeebaka. Aisha kyava atunyumiza, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ahabbu al-a'mali ila Allahi ta'ala adwamuha wa in qalla, emirimu gye tulemerako nga tugikola ne bwe giba mitono Allah subhanahu wa ta'ala aba ajagala okufaako obufi, kubanga omusiraamu oyo yagezaako okwongera ku levo ye ey'eddiini buli lunaku, ng'omulimu gwakola omulungi tazikiza wabula ayongerako bwongezi n'oguba nga mulimu nga mutono. Bw'obubaka wange bwe njagadde okubatuusisa baganda bange nga nnyongera okubakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala obungi bw'emirimu si bwagenda okufaako, wabula kabwefube ali emabega w'emirimu egyo. Kitegeeza longoosa emirimu gyo nga tonnaba kufaayo kuyingiwaza swala zo, sooka ofeeyo okulongoosa swala ne bweba etya tekikuba wala, kubanga Abubakar Siddiq agamba nja kuba musanyufu nnyo Allah ne bwakkiriza swala yange etya emu. Olowooza Abubakar ali ku ki? Kikyabala buli swala ye gy'asaala omubaka tutegeeza nti saala swala yo ng'eringa ekola etya esembayo, agezako kulaga girongoose ebeere ennungi okusinga okubeera ne swala nga nnyingi naye nga zonna teziriimu makulu. Tulongoose emirimu oba obulongoofu bw'emirimu Allah bw'agenda okutunuulira, kabwefuba ali emabega w'emirimu Allah bw'agenda okutunuulira, so si bungi bwagyo ng'abasinga bwe tubadde tulowooza, kubanga omubaka Nuh alina abagoberezi 8 n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alina obuwumbi bw'abagoberezi eddala ly'ejjana, bombi lye balimu lyeritya lyerimu. Nkuzaamu amaanyi tetuyinza okuba tetulina mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wano ayinza tusanyusa na jjana. Obubaka buyinza okuba tebukyakka nga Jibrilu agenda kukaakuwe amawulire ag'essanyu nti olina ejjana. Wano wayinza okubaawo omuntu ng'emirimu gy'akola giri waggulu wa kaweefubeewe. Mu ndabe ya Allah omuntu oyo aba alina ejjana ne bw'aba tannakola atya, tannaba kuva ku nsi. Era bwe bagamba abasajja Allah be yasanyusa n'ejjana nga bakyali ku nsi, emirimu gye baakola tulabira ddala nga omuntu tasobola bikola. Kituufu omuntu tasobola bikola kubanga olowooza bungi bwa mirimu, wabula bw'abanga kaweefube gw'otunuulira obusobozi, emirimu gye baakola gyali waggulu w'obusobozi bwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abateekako ejjana nga bakyalina ku ki na ku nsi. Manyi kitegeeza okugenda mu lutalo muli abantu 300 bali abantu 100 mugenda kubalwanyisa temudduse mu lutalo. Allah basahaba bonna abali mu lutalo lw'e Badiri yabagamba i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, mukole kyonna kye mwagala okukola mwe mbakoze ntya
basonyiye bonna bali mu lutalo lw'e Badiri Allah basonyiye kikoleko ekyo muli abantu 3 mugenda kulwana n'abantu 100 mu lutalo temudduseemu imalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum bakitegeeza nti wano wayinza okubaawo omuntu ng'ali mu ddaala ly'ejjana lye erimu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu naye nga tetunnakimanya lyessanyu lye tugenda okufuna ku lunaku olw'enkomerero nga weekanga banneeyibabo nga mulimu ne basahaba banneeyibabo mu jjana wabula amawulire ag'ennaku ye muntu okutuulaawo ne yeegumya n'alowooza nti kyakoze kimala n'alowooza nti kyakoze ye tayinza kwongerako ku ddiini ye n'alowooza nti emyaka gye ndiko kulaani sisobola nze gisoma kansomese batabanyi bange kulaani nze emyaka gyakola gitya gyampitako Abubakar yagikwata ayina emeka Umaru Uthman bali basajja bakulu ne kulaani baali nayo si nti bagenda mu taafiizu nedda ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla bana ndowooza kansembyeyo kano nti omuzindaalo ekulaani erina ejjuzu mmeka ejjuzu 3 singa omuntu agamba nti buli mwaka ngenda kukwata ejjuzu emu kantwale ekyokulabirako omwana ali wano alina emyaka 2 aga buli mwaka ngenda kukwata ejjuzu emu kimutwalira emyaka emeka okukwata ekulaani yonna 3 siwe guli kiba kitegeeza ku myaka emeka 5 ajja kuba afuuse eki afiizu waliwo alina emyaka 5 olwaleero nga ku myaka 2 pulaani eyo teyagirina era nga ku myaka 5 agamba nze obudde bwakola butya bwandeka dda ejjuzu ogimanyi ejjuzu ku mwaka ntono nnyo abamanyi ejjuzu siwe guli omuntu bw'atuula wansi n'agamba nti pulaani ngenda kukwata ejjuzu era omwana bw'abeera mu taafiizu n'agamba nti omwaka mulamba akutte ejjuzu emu oyo embooko zaafuna sizimanyi bungi kuba ejjuzu ntono nnyo kuki ku mwaka nayo naakitaddewo nti omwaka mulamba jjuzu emyaka 3 twetegeeza ku myaka 5 omuntu aba afutuse haafizu kyokka ku myaka waliwo omwana wana alina emyaka 2 naye alaba obudde tayina siwe guli era agamba hanze emyaka gyandeka dda ndowooza kanninde batabanyi bange bengenda okukola ki somesa Qur'an Allah kyakubanja si kubeera haafizu nedda Allah kyakubanja maanyi ki gootaddemu okubeera ki tuli wamu Allah kyakwagalako talina muwendo gwa swala Allah gwayagala osaala alyoka akuwa ejjana Allah kyayagala maanyi ki gooteekamu okuyimirizaawo esswala buli lunaku tuli wamu era Allah kyayagala maanyi ki gootaddemu okwagala okuva ku zambi eryo olina amaanyi gootaddemu oba watuula butuuzi nogamba Allah yalingerera nange saayagala Allah bwati bwe yayagala Allah kyayagala maanyi ki gootaddemu okuva ku zambi eryo yensonga lwaki omukyalo oli imaamu oli yaŋŋamba nti aba kufiira awo ng'abeera n'abasajja 5 olunaku Allah yandimuwadde ki kubanga Allah kyatunuulira si zambi muntu wabula kabufuba ali emabega alwana kulivaako Maiz bin Malik sahaba mulamba akoze zambi ly'obwenzi sahaba akoze zambi ly'obwenzi awamu n'ekyo sahaba ali mu jjana nno nkutegeeza sahaba ali mu ki ali mu jjana awamu n'obwenzi bwe radiyallahu anhu wabula taliyo lwa bwenzi kuba ekimutadde mu jjana si bwenzi bwe yakola amaanyi ge yateekamu okwagala okuva ku zambi ly'obuki ly'obwenzi ekyo Allah kyagenda okutunuulira kiba ebeera nsobi bw'okwegerageranya ku muntu omulala ku mirimu emirungi gy'akola ne weeralikako omuliro era kiba ebeera nsobi bw'okwegerageranya ku bantu abalala olw'okuba emirimu gwe gy'okola banno tebagikola ne weeralikako ejjana ebeera nsobi kubanga alla taziru waziratun wizra ukhra tewali mwetisi wa mugugu agenda kwetika mugugu gwa muntu mulala wa alla laysa lil insani illa ma saa tewali kigenda kugasa mwanadamu okujjawo kaweefube bwe yateekamu mu mirimu gye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh